Nangaba kusibudde naye bbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu aliko masira Kwisa nnyo ate mukumulamu okwo n'ennyuga ya ddala okwebaza webale nnyo baidira kola Delta TV program ebintu bizibu mu butuufu byo bizibu abasinga mulaba abantu kutambula mu kkubo mu butuufu nga temumanyi tomanyi wa wasula tomanyi kikyalidde tomanyi bantu babeera nabo bali mu mbeera ki gwe n'omulaba mu kkubo munaye n'omulaba nga bwali atambula nagenda naye n'otambula n'ogenda naye nga tomanyi kikyaliko abantu balina ebizibu bingi kakati omwana ono ne bazadde be babagoba wano babeera nkuza ku emabega gwe yakataako TV atamanyi kiki tuliko tuze okulaba omwana eyazaalibwa nga aliko obulemu kale nno bazadde bagezesaako okusookulanga bambi bamuteeka mu mbeera gy'alina okubeeramu naye nga bikyagaanye otwogerera alina kiringa kizimba ye maama ayina engeri gyakinyonyoddemu nti oba ensigo yeegatta n'ensanjabavu okujjako ng'omusawo ayongedde nanyinyonnyola bulungi naye tetumanyi kale lwaki kiri bwe kityo but yeetaaga obujjanjabi mbeera ng'ojja kugamba nti katunoonyiza mwana ssente za kumujjanjaba wabula n'embeera yennyini gy'otuuka n'ogamba nti okulya ebyokulya tewali ebyokusula we bali babagoba kwegamba si birungi kati oyongereyo ate abeere nga atunnyonnyola tuddeko mu mbeera nga tumaze okulaba obulwadde omwana bw'alina abazadde bano ekyokuba nti tebasobola tebalina bizinesi eri awo gye bajjamu kasente tewali we bagenda kugamba nti banange wano tusuubirawo ensimbi ng'ate newo bali omwana we yeebaka nabo we basula babagobaganya nyabo kati ogambye nti wano babagoba baagala mugende nyegatuddeko emabega bwe mwali mujja waneeno mwajjawo mutya wano twajja n'ebbaluwa y'erosi etuleeta wano kubanga nze engeri gye ndina abaana siyinza ne bwe mba nva kumpi wali nzije wano ninda okufuna ebbaluwa enzije wali endeete wano mpe Chaiman kuba ndina abaana obuzibu bwonna bwe buntuukako Chaiman wenvudde aba butegeera kati nze nali ndi kunoonya ennyumba endala omukadde wa wano nga poze yayingira mu nankani yatoola looni sente nga bamubanja omukadde ona ne bamugamba omukyalo oli ali kunoonyanga ennyumba mukadde oyo yasobola okwangukako manguma ng'ajja nsisinkane nambuulira amaka gange nze njagala abaana kino na kino kiri na kino nange nengonda omutima najja nanambuuza nagamba omwana omulema mwagala naffe tumulina ewaffe omwana ono kabeere wano era omukadde teyali mubi kuba saagala kumuwaayiza kuba Bayibuli egamba nti mazima gali kufuulawo eddembe omukadde oyo simulabyeko bubi kwona omwana naye oyo omuvubuka yakuba mama we n'agenda kwetutulukunya kuno kwonna omuvubuka yakuba mama we yakamukuba emirundi ena mama we yagenda mama yali naye abeera wano yali abeera wano yagenda wa tali ku kino ekyalo tali ku kino ekyalo kati muba musasula ssente muziteeka ku simu ye mukola muti bamuwaye ne taata we naye yagambye omwana bamujje wano ye tayagala mu nyumba ye bino bamuwa ki ssente muzikola mutya bamuwaye ate aziba omwana omuvubuka oyo omusajja mukulu gwe muwa ssente kati mama we taliwo ne bwaba wali yagaana ati ye yalina okukwata ssente mama oleka omwana yasalirawo maama kuba mama we yagenda kati yatulekera mu buzibu kakati engeri ennaku ezo yali yatulagira buli kaseera muggalawo wali ne mutuula wabweru empowo yajja neyingira omwana ono okukoga bw'ati yagamba mukole mugalewa muggalawo
nga yalesoma bayayebo kukuba muziki mubeera wabweru enkuba netonya kati empo yayingira omwana nandwalira nabeera bubi tugende empola ene nyumba gye mupangiza mubeeramu abantu abalala basulamu eyo saidi yabwe nze karumu kako kensulamu eno room yo kali awo saidi awo kakolido kakano kakati omwana nafuna obulwadde obubi nga sirina ngeri yonna nagenda neneewole sente z'abandi emitwalo 5 nga kuliko okulya kulina okukola kinemba wake sente z'ennyumba nga bali kungobaganya sente z'ennyumba omwana ali muyi kwegamba embeera sinungi nga saagala omwana naavwe mu bulamu bw'ensi mwagala abeera mulamu kubanga mu kusoma yabeera namba 1 awandiikisa omukono guno awandiikisa awandiika bintu bye bwebiri kakati nengenda nentola sente ali mu class ki ali P1 bwe natola sente z'abandi emitwalo 5 kati nakasasulako 10 bangambye bagenda kusiba olunaku olwokuna sente wazawula mu kibiina muntu yazikuwola nedda nazitoola mu banka inkwite bangambye bajja kunsiba ku lwokuna bali kwagala sente z'abandi zasigala emitwalo kati 48 bali wazawola kuba nazitoola gwabadde mwezi gwa 9 ng'omwana embeera mbi enkuba we yatonyera nga wenyenyenyo omwana nga ali bubi najja nazimba ekizimba ku Kabinna wano engeri wano tebakiza kwera oba yatula ku kisaanyi kuba busaanyi bwalinga wano bono obwamagwa omwana nayisibwa mu mbeera kati nzirukira mu kiriniki balya sente wano nembasasulako emitwalo 18 myezi 3 ezasigala nemujjanjaba endala nekola ki nemusasulirako ku ssomero nenjala kumulisa obusente ne bugwawo akati natunze obuntu obwabadde mu emitwalo 10 nensasulayo message balese ku simu okwo simanyi nalaga wakati bwe banasiba abantu bange nakola ntya twala 8 nzijewa mwana ali mu mbeera mbi bali kwagala sente kakati olabo mubuko abalaze muna mumulabi situleso omuntu omu njakola ntya ogambye lwaki babakiza kwera wano kulongosa wano lwa mwana ono bagamba babere nga waddugala omwana ono tebakiriza avua mwade wano omwana ono yaleeta obuzibu buno bwonna ate omwana alina okubeera mu kifo nga kiyonjo naye raba wano wonna nonzewo oko nemikono teri akandi saa zino ndine stress bali kungobaganya wano tebaganya omwana amufulumyeko wabweru bali omwami mulwadde ebanka emanja mwana talina wakwebaka mwana talina byakulya mwana talina kwegamba ebirowoozo negomba okudduka mbaleke nagenda negomba okufa ate kula kisaafu adda nga akyali muto banange baba nga bwe muze munyambe abantu basobola okunyamba buli andaba ndina ennaku birowoozo binuma sente z'abandi enyumba yiyo sente ziweddeko bali kungobaganya omwana wuuno mulwadde nkola ntya olina abaana bamme katonda 6 bonna obeera nabo bonna mbeera nabo ono ye mwana we asooka ono wakutaano abalala nabo basoma tebakoze ebibuuzo lwa sente basoma ono namusasulira ono ono namusasulira ono yasasula sente ono anasasula 8 kitundu n'okulya 3 n'omutwalo registration mutwalo registration bamusasula buli taamu buli taamu bino nga bakamba tamuwumula kyobadde sikimanyi bintu bikyuka embeera eno gy'olimu n'abaana bano eno nga tenga n'omwami tayinza kubaako kyayamba waba omwami ogambye nti bagoba omwana ate ku saidi yo kiri kitya mu family yo nze mama wange yafuna accident edda yamenyeka ali awo mulema bali awo ate abalala
bala bafumbirwa abasajja tebalina kyonna fe batuzaala bawala be bangi bawala be bangi balese omusirikale wuuyo bawala be bangi buraza wange yaninyambe kono mwana yali mu bakazi ali mu bakazi brother ali mu bakazi embeera kugamba eganye kusomozebwa ki kusinza okusanga ng'olina omwana oyo mwana bamuboola nnyo tewali amwagala tewali amwagala namwe okujja wano olaba nagambye neero sinagamba baana bangi bali eno beetaaga okuyambibwa yagambye abalema bangi bali eno beetaaga okuyambibwa mu ngeri eno omwana ono bw'oba omutwala ku ssomero mumutwala otya tumusitula busituzi omwana bamusosola ye simanyi oba asobola okwogera nambuliramuko bw'abeera ku ssomero byakatonda oli otya bw'obeera ku ssomero embeera ebeera etya mu banno banno ku ssomero bakuyisa batya bulungi bakuyisa bulungi naye bw'obatunulira towulira nga nawe oyagala obafaanane oddemu otambule obeere nga weekolera emirimu gyo negomba obalaba nga bazanya naye nogaa kale nange njala kubeerako nga bano fe abazadde oba abazadde abali eyo abanaye tewali muntu atayagala mwana we naye waliwo otuuka nogamba nti ddala omwana ono ku size gy'aliko oba ku age ku myaka gy'aliko osobola ogamba nti bw'aba nga tewali kibi kye yakola Katonda wali wabuzizako ekintu ekyo nogamba naye n'omwana atasuubiranga Katonda lwaki abeera mu mbeera bweti era ngenda netuuka neevuma ensi neŋŋamba amazima ddala Mukama Katonda nze nakukola ki nga buli byenkola nkola nga neegendereza nga nina omutima ogw'ekisa njagala nange ngabe naye nga sirina naye ate bwe mbeerako nagene nga bakwegamba ndina omutima ogwagaliza nina omutima omulungi ne bwe ndaba omwana w'omuntu mwagala ne bwe mbeera lubuto omwagala naye lwaki Katonda yaŋŋaanira yaŋŋamba teweemulugunyanga ndina ensonga lwaki naleeta omwana oyo ku nsi nakuwa ndina ensonga lwaki omukisa gwandeyitiraku oyo omwana tunulira Katonda mwesigwa nze mwenyini manyi ndi naawe kumpi era omwana ono asaba essaala nayogera ebigambo by'otamusuubiriramu oyogedde bulungi nti twemulugunya nnyo because waliwo omuntu nga bw'afuna tagenda kwemulugunya tagenda gamba Katonda naye Mukama Katonda lwaki ompadde ssente zino zonna naye kati watuuka mu kizibu notandika okugamba nti naye Mukama Katonda wange lwaki ekizibu kizze eno nga juzi wali obulungi tewasobola complaininga nti nze lwaki ndi bulungi nga tabala oba ntegeera nti lwaki Katonda ompa ssente zino zonna n'otakwata n'owaako oli so byonna kugamba tubiyitamu naye oluusi tuba twetaaga kutegeera butegeezi bya Katonda kiki ky'owulira kyoyagala abantu abakulaba bakukolera aganyambeko nakuyambe kuki tupangise ennyumba endala bamuyambeko bapangise ennyumba endala ate okujjanjaba wanjanjawe mpone tambule naye si byangu ebintu bizibu maama abantu abakulaba owadde ongamba nti abazadde abalala balina abaana bwe batunira omwana bo bagamba ki abalina abaana abalungi waliwo engeri gye bakumalamu amaanyi naye ate bwe ntuula nenfumiitiriza mu nsi muno nazaalibwa musayina mubiri ekyazaalibwa ensi Katonda kirina okuwangula ensi eno si nze zekka alina omwana omulema bantu bangi balina abaana balema ndina okubeera mugumu embeera eno yonna ye ndi kuyitamu ejja kugwa tewali kitaggwa
bino byonna njabiyitamu era bijja kugwa naye nze kyensaba munzijje wano musobole okunzijja wano oyo omusirikale. Ensonga ez'okuba nti bakwagala ove wano eno zatandika ddi? Zatandika dda omwami yabasabako esente omulenzi ono yakoma wano gw'omwenda maze wano ebbanga lingi yeyo yakomawo mu myaka ng'emeka gy'omaze wano? gumu kitundu. Omuvubuka ono buli atuuka wano n'atuyita n'agamba ofunyewo obuyinza bw'okuleeta oyo omwana mu maka gaffe. Ne ŋŋamba omukazi gwe wakuba n'adduka ye yatuleeta wano kuba nange seeyagalira kola ki kuleeta omwana ono wano. N'aŋŋamba nyabo ojangawo obuyinza obwera kompawundi ekiki kitireeta ng'oyera kompawundi mwagala tunyega maka gano. Ne mugamba nedda ndina omwana omulema Kabinna bye bigere kyoba olaba anongosa wantu wabeere seefu yavulireko awo kuba yavula na Kabinna atuula. Yaŋŋamba ati okuva olwaleero bw'oba oyagala okwera kompawundi oba okulimalima omuddo ogwo olina okusaba olukusa. Byebyo. Tukyagendera ddala mu maaso omukyala agezaako okunnyonnyola wabula twagala okutegeeza nti embeera abantu gye bayitamu yonna gy'obeera obasanze embeera si nyangu. Tusigala tugamba nti no ebintu bizibu mu mbeera yonna abantu gye bayitamu ate ne tugamba nti gwali eyo bw'oba oyagala okuyamba bambi yamba. Bantu bangi abasobola okuba nga muyinawoko akatono okuyamba tekitegeeza nti olina kubeera na kintu kinene oba kingi wabula osobola okuba nakakatono era n'ogabako ki n'ogabako akatono. Nga tetunnamaliriza twagala okulaba ku taata w'omwana ono abeeko naye kyakola kyayogera eri famire ye kubanga ye waali netujagamba nti yadduka kyensinga okumwebazaako nti teyakola ki teyadduka mwana we. So twagala naye abeeko obugambo butono nnyo bwatuwa then tubeere nga tumaliriza. Essaawa eno yennyini ndi ne taata wa Byakatonda omwana omulwadde agenda kuba ate atubuzaako naye atubulire embeera eno gye bayitamu ye nga taata ajogerako ki. Nsanyusa okulaba. Nange ssanyusa okubalaba. Erinnya nze bampita Okoth Agure. Ssanyusa okubalaba nnyo abaza okutuyamba kutuwuliriza ku mbeera yetulimu eno era mbebaliza Mukama abawa omukisa. Era nsaba nga lwe muze mukoze bulungi nnyo. Byakatonda Sevia mwana wange mwagala naye kati embeera ebituse ndaba nga ndi wazito nnyo kyova mukoze bulungi okujja okuwulizako ddoboozi ebaako nga nze muzadde. Byakatonda Sevia yazaalibwa bwatu bamama erwanyonnyodde naye naliko n'emirimu gye nkolakolako ng'afunafunako obuyambi ng'ayamba abaana bulungi. Ne Byakatonda Sevia mwagala nnyo kisobola okumusula era ekika byali bwe bityo ne ŋŋamba kanveeyo era ne nvaayo okutuuka okupangisa naye kati obupangisa butuse bw'onemye banange ndi bubi era ndi bubi ddala. Nali nkola mu hoteri nga nkola omulimu nga chef nfumba mmere naye obulwadde bwankwata kati myaka 2 kisobola okugenda ku mulimu gwe bankozeza bukozeze gwa speed kola kino speed nafuna obulwadde bw'omutima kati ebyange mbitwala mpola kati n'ebintu bye nalinako byakweyamba nga nyambiza mwana wange byawedde nesuubira okulowooza ti kino nsobola okufuna kontundeku ndira omwana obuyambi teri tewali. Kati gwe nga taata eyali asobola by then okuba ng'olabirira family owulira otya mu butuufu mu kaseera kano ng'olaba ozitoowereddwa taata tumutwala nga omuntu head wa family alina okuprovidinga buli kimu eri abaana owulira otya nga mu butuufu olaba ng'olemereddwa? Era mpulira bubi nnyo kati obulwadde buno ne bukoseza nnyo kumalamu pulaani yonna. Ndina abaana omwana omulema ati Yesu kyetagwa buli kimu mbeere naye kumpi naye kati nange ndi mulwadde niwaba akoze kikyamu sisobola okuddukira mangu muyambe ntina okugenda byampola
naye kati pulani gyesibye kati mama we alina okugezagezayo ko naye agezaako abanga batafunye akomawo ne bakiganye twebaze Katonda ne tugamba naye katulabira ddala yetuli obulamu kuganye. Abataata bangi tubalabako nga bazaala bantu bangi bazaala abaana bafanaganako ng'oyo ate oba oluusi n'okusingawo kwoyo naye bataata abasinga badduka. Kiki ekyakusiba ennyo n'ogamba nti nina okulemera ku mukyalo ono era tujja kuba ffenna mu struggle y'okuba nti omwana ono afuna obuyambi? Ekyangumya nnyo lwakuba mama omwana oyo kituufu ddala nali siri mulokole naye we twafuna omwana ye yali mulokole nansabira nnyo nange nenkyuka omutima nentegera omuntu si kirungi okusuula omuntu ng'omwana n'okuluka ti ngambe tinduka omwana oyo ndeke ninguma nentandika okusomako bayibuli njikiriza kunsomako katonotono naye ategere kiva ku bayibuli kyoba kyangumya n'omwana oyo nga sisobola okuluka ti ndeke omwana. Taata njagala otuwa obubaka bw'obusembayo abantu kyoyagala bayambeko n'ebiringa ebyo. Saba obuyambi kuba eri bantu bannaffe bano baffe bonna abalokole abatali balokole bazadde bamama basisita bonna saba obuyambi kati wendi wano bali kungobanya mu nyumba ebikolo biri wano kati si birungi. Waffe kati omwana naye mulwadde kye bamuwadde kati nemerera ne ku ddwaliro omwana mulwadde baagala sente nyingi si ntono sebyoyo byagala sente si ntono kati sirina ewaffe kisobola okuddayo ate endeyo tebanange kino nekino ekyo kikyali enseko zaabwe tireka bagende era navaayo ne balekera ettaka lya taata taliiwo mama taliiwo kati nze ndina abaana bange kyensaba obuyambi kuberi bantu baffe bonna. Toyanze nnyo toyanzeege bw'atyo bye bibadde ebigambo bya taata. Tusaba buli muntu yenna oli muzadde olina abaana osuubira okuzaala gw'oli awo kale wazaala naye tonategeera obulumi bw'omwana tonabutegeera bulungi newobeera nga munaye tozaalangako naye nga omanye okuyamba oba otegeera obulumi omuntu bw'ayitamu otuufu ng'olaba omwana mulwadde olaba omwana alwalako just mutwe n'owulyanga weeraliikirira naye ate obulwadde obuzze n'olanga bw'amaanyi nga nawe tosobola. Kale mbasaba mikono gyange mwenna mu nsi zonna abannayuganda yonna gye sigenda kumentioninga nti oba ono mwemanyi abatera okuyamba ku bantu bambi tusabye n'obuwombeefu muyambeko famire eno efune webeera kubanga we bali babagoba nkugamba nti era twali tukwa program eno ng'abagoba ne poliisi yagireese dda tetumanyi oba naffe tubali tuzza musango okukola omulimu gwaffe abaana yatubuulira so tubasabye bayambeko genda kutumirako abantu bano bammanga nga maliriza tumiddeko abatuuze b'ennaasa namwenna bambi nammwe kisookera ku ffe abali okumpi okubanga tuyambako abantu bwe bati mikono gyange mwenna bambi mubayambeko mikono gyange abali e Bulaya mubayambeko abantu baneeno ntumideko omwami Lwasa Jonathan n'omwami Jagwe Charles abantu babiri bokka beyo bensobodde abalala tunabatumira omulundi oguddako omukyala Florence Musasizi Bungereza nkwagala nnyo mwebali nnyo okutulaba nkoze ne omawe ku kamera tekumira mpera banaye abatukumire beere bulungi mweraba nanga abakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu naye mulaga okole era noonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu ogwali omusulu atiko masira embeera tempisiza bulungi n'akato